omuwandiisi ku lukiiko lw'eggombolola ennene enkadde gye tuyita kuleeta kasawo. Mukama abawa omukisa. Kubanga essaza lyonna chairperson owe NRM omukyala ndi mwogu. Abakyala NRM juu amanya kaddu Andrew Kabugo chairman Lusutu Kitovu ate flaga peyala wakasawo town council. Ba chairperson ndi wa muluka gwe namaliri njagala ow'ekigogola ja mwebale kussa kitiibwa mu kibiina kyammwe kino ekyawagalwa NRM. Erinnya naye okulaba nti atukuumye si byangu. Mutulabire nnyo era mutwebalize byonna byakola era tuli mawegawe. mu ngeri y'emu era njagala kwaniriza chairman w'NRM ow'omuluka guno ne chairman w'LC2 LC1 bwe bakoze. NRM juu banaye mwebale kuwagira. Mu nsonga eyo tubasaba ensonga eno ereme kubeera ya tulabe ebintu byaffe engeri gye bitambulamu nga tetukandaaliridde nnyo. Tunasanyuka ng'ekirowoozo kyaffe ekyo mukitutte ne mututuusiza ddala ekiseera nga kiyitiridde. Tusanyuse nnyo okubalaba, mwebale nnyo, mwebali ddala. Nze Kasujja Fred, chairperson NRM Namaliri Village. Munne mujja kulaba obukulembeze bwanguwa. Obukulembeze obulimu eddiini tebukaluba nnyo. Naye mwebale nnyo chairperson wa wano Namaliri n'akabondo k'e Katovu. Mwebale okujja, Mukama atukulembere mu buli kimu. Naye kambawe ku chairman we NRM mu kitundu kino gwe tukola naye. Olw'omukwano tuzimbe NRM esobola okugenda mu maaso. Bwe tuba twagala okulaba nga NRM ezzeemu n'ewangula, ate NRM yegenda okutuyamba okutuuka ku bye twali tuddabako nga tubiringizaako yadde katu emyaka gino 5 tuli mu kufiirwa. Nze ku sayidi yange bwe ndaba oba mmwe mukiraba mutya. Naye tubeere bakkakkamu tugumiikirize abantu baffe be tulaba nga balimu omuzinzi, tubakwanire emikwano egyabo n'abavubuka abali wano bambi mbeebaza. Mwebale kujja kubanga mutulaze nti mulina essuubi era mwagala ekibiina ky'NRM. Mwebale okujja. Twagala twongereko bwongezi, tetukyayagala kufiirwayo muntu wa NRM wadde omu. Entanda gy'ensibirira abantu abali wano tugende tukwane abalala tubakole ki? Tubayingize mu kibiina kyaffe, tukole ennamba, ate bwe kutuuka ku lunaku olw'okulonda tulabe nga ffenna tukola ki? Tugenda. Tetunyiiga. LC1 bwe bakoze. NRM juu banaye mwebale kuwagira. Olw'obudde kampe ku bannange bano we tukulembera era bwe twateeseteese omukolo guno buli omu mumumanye. Temuba empawalinze bano abali mu structure yaki ya NRM. So Haji ensonga yaffe eyo gituuse waggulu nti abantu abakolera NRM baagala okuba recognize bategeerekeke nga we bali bakola emirimu gyabwe. Oye bayagala abantu bano aba NRM be balina manifesto gye bagoberera. Koze eki etuuse gye muli tetujja kulwana ntalo zammwe. We are not ready okulwana eki entalo zammwe. Bwe twagala kulya buzi nti bukwata emiriro gambwe ati tujja tunanyiza Museveni akatujja kujja buzi. Bona tukagunze ne bona osimbako omuntu. Abantu bado abazira bakuzanyisa bajja ndajjako otukoledde bulungi. Sereka zambulo zikoze bulungi. Naye ekisanja ekyokumeka oba ofiiriddwa ati. Omuntu ali kulebe yako kati ngiranyisa wafiri ebalevoyo. So tubegayiridde bwe tubaagala ate tetuwalana tutambule ng'omuntu ki mwewale bano abanoonya obunyama. Kumpa information king'olimbalimba munno. Lwaki omutomeza? Sina bwe mujjako kati. So begayiridde kikulu
banakasawo abali wano mwenna mwe bali kujja takweko mu ngalo emmotoka yali ajaluuna sente transport manager kwali mulimu gwange ogikola ki okugijjayo era balwana ne bakola ki ne banzijjayo kulwaki ogattako ebibyo teyagisekatuba yagula amaka ge wali yagagula bali mu kisaawe ebimugaanira tewali yavuddeyo n'agamba nti owayo abaana mbawaddeyo kino twali n'omu yavuddeyo nabali abasajja basaba okwiralaga nga najje bafiiriddwa ne batawa ssente ebimwagala ebyo netubafaanana tubeegayiridde Museveni abeewo mwenna mwe bali kujja zisijja kumenya ono n'oli we bali tuwagira bane sente zitegese ebintu bino mwongere tugatta mwongere kuba enkiiko zino zijja tutwala muki mu maaso mujalonda kavubu oyo akuleetera ga mugambe kangambe najja mukubira akasimu nja kubulya nti oyo akulimba terapiisi nja kubulya nti oyo akola ki yenoonyeza 1,000 lwakulya sikyanoonya 1,000 no sadde banoonya 1,000 so tubeegayidde Haji tukwatagane NRM egende muki mu maaso abazadde tusomese abaana teri kyabugaga ekyo ojja kuba omwana nga mukola ki nabagambye mugenda kunyiima ekisanja olusoma kalutandike ngenda kukwata pikipiki emusange omwana nga tagenze ku ssomero abasomero ngenda bafiirako abasobola abaana ku basomero ngenda kutunka nabo teri goba omwana kuki ku ssomero mavika bugundi akabonge wuyo atukoze bulungi yibira bakulabe otukoze bulungi nnyo obulungi obutakola ki obutagambika muganda wange wuliisa ettala nnene mulabe batukoze obulungi obutakola ki twebaza banakasawo twebaza abenakifuma twebaza abamukono abazze mu bungi ate bebale kuwagira NRM ekyali n'amaanyi mangi nnyo naye ekizibu kya NRM z'entalo ezitaggwa z'empalana ezitaggwa ndowooza nero mu birabye oli bwategeera nti oba owagira batwayiri ng'omulala aleetawo ki entalo ate n'okubeera nti embeera abantu abasinga tebaagala kwewa levo kubanga osooka n'otunuulira ani gw'ogenda okuwalampa falampaani levo yange oba siiki sirevo so nti kyekisinza okuzza NRM mabega wakati otunula abantu abamu waliwo abadde ayogerawo kati ayogera agezaako okuwalampa gwawalampa musinga omuntu owa P7 n'ekifo kyenvuganya nembugamba nti kivuganyeeko talina buyigizi bukola ki bukivuganya kyo sitegeeza nti ekizibu ekiri wano abantu tebagakola ki kwewalevu naye nga bwe banasobola okutegeera ekyo nti levo za njawulo then NRM ejja kutereera ate era tujja kubanga atusobola okutambula mwenga mwe abannakibiina kiggwawo naddala okutegeeza abo bwe tumanyi nti basinga okuleeta entalo tujja bategeeza nti gwe olina okukoma wano bwoti mbagereeza nti mulimu omu asobola okuwalampa omuntu naye nga ate ekifo kyaliko nga n'omugala kyesimbeko netuqualify okwesimbako nga takola ki nga takulina kakati ekirala tugenda kutegeeza bannayuganda naddala ba NRM nti mwe muwulirize abakulembeze abalungi bebagambe era bwe mwamulonda kubanga yogera kyeweeyagaliza yogera kyogenda okukolera abantu kakati tujja kubateekamu nyama nti ono agezaako okuwalampa agezaako okukola entalo oyo tomukola ki tomuwa kalungi ndowooza nakyo kijja kuyamba abantu okukola ki okusobola okwerivaizinga be bagamba nti mu mukono nupu y'amaanyi terina maanyi gamu nze ndi ku lukiiko olukulu olunoonyeza pulezidenti Museveni akalulu mu Uganda yonna amaanyi ga nupu tegasukka bitundu 30 ku 100 eri embeera yaliwo gwali muyaga njabbawo example mulimu ebitundu byolala ddala nga omubaka akoze kambawo ekitundu nga honorable state minister for education Muyingo yakola nnyo naye abantu ne bajja ne bakola ki ne bamusuula ne balonda abalala
waliwo omubaka eyesimbawo eyali ekalangala yali amaze n'okulizayininga ali waka yeetuulidde ne mukyalo ne bamugamba owangudde talonze agenti tagenze kweronda ne bamugamba kati gwe omubaka owaki owa palamenti. So nti abantu banotegera nti guli gwali omuyaga tsunami bwe gujja teguliiko kyamaanyi kyegumanyi oba muti gwakula gutya oba kimu kyakola kitya tsunami agukola ki akuba wansi nagutwala. So nze abantu abalowooza oba abaagala okwesimbawo mu bifo ebyobuvunaanyizibwa naddala mu mukono nze mbakubiriza mugende mu NRM. NRM egenda kuwangula ekifo okuva ku kifo kya chairman wa LC1 ejja kuwangula LC2 ejja kuwangula bano abegombolola ababaka ba palamenti constituency mujja kunjulira kabadde katya buli ekaggwa kooti wasoma tewasoma kakati muzeeyi tasobola kulonda muntu kuba minisita munakifuma nga muli bwe mutyo buli ekaggwa kooti wasoma tewasoma naye nze siriko question ndi munamateeka nasoma amateeka nengamala digiri yasooka nenkola masters kitegeeza Museveni ajja kundaba mangu naffe abenakifuma tufune omukisa ogwo. Lwaki bwe mufuna minisita w'abantu enjawulo service delivery yanguyizibwa naye nze newunya hagitwayire oba akola ati emirimu kubanga ssentebe wa NRM tasasulwa musaala. Nze bampa omusaala bampa amafuta bampa security naye ssentebe wa NRM tebamuwa. Kakati oba sente azijjawa bamumwanyiziza abalimye naye bw'oba ng'omanyi mulinawooko minisita ava mu constituency kitegera munyigirayo okuwali kubanga mujjukira mba ntula mu kabineti si bwe kiri. Amiina. Mba nkola ki nsakayo ne mbukola ki ne mbuweereza. So n'olw'ebigambo ebyo sebo MC weebale nnyo nnyo twewala ebigambo ebitabulatabula abantu bano abeesimbyewo kubanga ffe abanoonya akalulu olw'okuba tulina kasente olushike twagalayo n'ojja n'ogenda ewaako nomu nga Hajji yakogeddeko kino ng'amazima Hajji talina kyakimanyiiko. Nze nina wano kojja wange kaddu yankyawa naye amazima namusonyiwa kubanga omuntu mukwano gwange yageranga n'abagamba nti Hajji agambye olulungi bano abantu mmwe abali wano mutusinga okutegeera lwakuba muba mufunye mukisa kujja kubeera mu bifo eno naye nammwe mutegeera nnyo. N'olwekyo bwe tujja ne twogera ebigambo ebitali byansa kya bulabe kubanga mwe mutuwa makisi n'okutusala ki. N'olwekyo nze mbassamu ekitiibwa naye abantu mmwe tewali kigwogeza ku munno. Gwe jangu wano olaga abantu pulogulaamu yo jangu wano byogenda okukolera abantu. Kakati tuneegatta tutya? Nze kakati nvuganya n'ono ono mwogeredde alina abawagizi be nange nina abange. Kakati nvumye ono abawagizi banyiigidde gwe naakwata fulaga bono banampagira. N'olwekyo abantu baffe mmwe abawagira abantu bano mubabuulire nti bw'oba oyagala akalulu kaffe tovuma gw'ovuganya naye. Bwe tunaakwasa fulaga ffenna tusobole okukola ki? Okwegatta tufune amaanyi tuwangule kubanga kano akalulu kaffe lwaki tuwangulwa ffe tusooka ne tuyita mu kamyufu. Bwe tumala okuyita mu kamyufu tuvaamu nga tweyuzizayuzizza ate akamyufu tekagenda kuvaawo. Ale twakabeererawo twamaze dde okulonda kubanga twasalawo ennamboole. Nze nga atula ku nneeke twasalawo nti okulonda kwa mugongo tugenda bugezi. Nze Sebagala bw'ona obojja okunnonda era bw'ona oveno waga nti Sebagala nyiza obutamu akalulu era nze bwe naagirako emabega neetunda bwe nti nakulaba ate oli eri era nja kweta nga musajja teyampa kaki kamugongo twakayimira kakoze eki nabano kakukola ki naye oyinza okubeera nga tomanyi nabiriwo. Kakati gwe simba emwanyi kiro ya kooko yagenze wala kati wano abalina kooko tewali avuganya nabo batudde wano basirise. Bwe natambulanga muno nabakubirizanga kukola buli omu abeereko kyakola abeere n'ennyingiza y'amaka. Kooko abamulima kati bafuna ssente. Mpulira essanyu nga waliwo omusajja omwe yaneetedde eggwanga y'enkoko n'agamba Hajji bwe twatulanga mu maduwa bwe twakolanga ki
nti n'otukubiriza kukola gavumenti tugiveeko ekole ebyayo naffe tukole ebiki tufune ennyingiza mu maka. Gwe maama ne taata ali wano njagala kukulabula muve kulekana n'ebyobufuzi ne gavumenti. Gw'otaleeta tolina gy'omutwala, gw'otaleeta tolina gy'omukola ki. Nze erinze empunyirizaayo biri ebitiibwa tebiviikamu. Ne bw'anaabeera mwana kati Pulezidenti Museveni ng'akyawuliramu embafu talina gy'akola ki. Mugende mubagambe chairman wa district oweni ali myatugaye President Museveni talina gy'akola ki, akyaliwo. N'olwekyo njagala okubategeeza bino ebyemmwanyi abaabi bagamba bagenda kuswala UCD yavaawo. Emmwanyi zo we yaviirawo nga ziri ku gumu 2 kati mbagaye ziri ku gumu 4 kati olwo Museveni yazitwala. N'olwekyo ebyobufuzi ebimu tutunulire ebyo ebisobola okututwala mu maaso. Pokopoko wabannabyabufuzi tubabanja bye batusuubiza okukola muyaga ne gujja ne mubawa akalulu. Mulekeraawo bantu mmwe okuyimiriza amagulu abiri. Kasi olaba nga President Museveni ku ballot paper bwati bwepa nga bamutaddeko n'emperekezeeze bwe ziti ng'omanya President w'eggwanga waali londa bagenda okukolagana nabo. Mukitegedde ekyo nti kasi olaba ku ballot paper bwati nga muzeeyi kikoofiira oyo kwali manya nti President w'eggwanga ki wali tomala budde bwo teweesika teweekaddiya. Ekyo kye njagadde okubategeeza. Buli omu oye. Lino ly'eggye lya NRM erya Mukono district ate nga tukyayongera bano bavubuka. Abavubuka njagala okubakubira omulanga mwenna abali eyo mwegatte ku bavubuka bano. Nina enteekateeka eya Prime Minister okubasisinkana ng'abavubuka. Abavubuka bano bwe banamala okusinkana Prime Minister bagenda kusinkana President. N'olwekyo abavubuka mwenna abali eyo kye mulina okummanja kusinkana Prime Minister. Mukiwulidde? Tiimu nagisitula dda wano n'egitwalibwa Prime Minister. Nga etuddeyo tuuse message ya Secretary General.